Abana b'enkyukakyuka kye bakoze Eddie Kenzo alifa kirojja nja kubanga nga kuba masaawo era ojja kubanga ogafuna mu bujjuvu ate ye Abitex akalambidde agamba oyo mwana muwala Gloria Buge alina okubanga agenda emabega w'emitayimbwa byonna ojja kubanga obifuna mu bujjuvu ate Suna Ben yewaanye agenda kukola omukolo ogutali musondere. Era natuuka n'okugamba nti mu Uganda tuwabangawo DJ eryazimbye kayina obitegeera bingi byonna ojja kubanga obifuna ate omuzungu eyakoze kontenti eyatabudde Museveni munnange gwonna waneeno ku NCK TV gwe weyongera okubanga ogyekumirako byonna waneeno buterevu onja kubanga ng'akutuusaako. Abaana beeyongedde okubanga bakola ebintu ate waliwo abuuliridde basingo mothers abalina omwana omu. Byonna waneeno ojja kubanga obifuna gwe kikulu oyongera okubanga weekuumira ku NCK TV era wobanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka komenti bingi nnyo byogenda okubanga ofuna abantu ab'enjawulo abavuddeyo kubanga boogera ku nsonga ya mwana muwala Gloria Buge bingi abawa advice byonna waneeno ojja kubanga obifuna. Kakati katutandikire ku nsonga ya Edrisa Musuuza. Eddie ye abaana si basanyufu naye bagamba nti yatandikira mu ghetto nga bo era yayimbanga obuyimba obwanyiganga ebiwundu ku mitima gy'abantu nga ennyimba mbu ezakwatanga ku bulamu bw'omuntu wa bulijjo naye mbu Eddie yatuuka gye yatuuka mbu n'abulirayo yagendanga mpola okukakana ng'abuliddeyo nti essaawa ya kakati tayagala mmanya ekintu kye bagamba nti kikyamu bibi. Eddie Kenzo Musuuza obaddeko omunaku wasulako ku street obonyeebonye obunaku obuba ne percentage Eddie Kenzo Musuuza obwo bwali 99.5% bunaku. Kenzo kumanya obadde munaku gwe bikwatagana ne family yo tobimanyi na bimanya. Mukama akusaasidde, Mungu akusaasidde Kenzo, ne tukusindika ffe abantu baffe abawansi ne tukusindisa ne tukusindika ne tukusomosa n'oddako sayidi eri y'abantu abali obulungi. Mukama n'akuwa ekisa n'ofumbirwa minisita. Mukama akusaasidde Kenzo, Mukama akublessinze. Kibi nnyo okwerabira gy'ovudde. Kenzo gwe mu bwongo bwo ki ekikulowoozesa nti w'oyogera ku bintu ebiruma abantu oba owagidde Bobi Wine? Ye lwaki owalana Bobi Wine? Omusajja tayogeranga ku kigambo kyonna kiraga nti nalina obukyayi eri ggwe. Kugaana ku kima ku airport kyekikuwalanya Bobi Wine? Kenzo weyogera ku nguzi kyogamba oba owagidde Bobi Wine. Enguzi efubutikidde Uganda yonna nga ne President Museveni akimanya enguzi etawanya Uganda. Kenzo totandika kulowooza nti nno obutasoma abo bwe bukusumbuwa. Nedda kuba mulimu abataasoma naye nga bategeera. Gy'okoma okwogera ne gy'ebbanga ly'omaze mu music ate oyongera kusiruwala busiruwazi Kenzo. You are aging like a foolish stupid old man. Twagala tugenda kussa mu tuluba ly'ababebekulu. Sometimes you don't have to talk. Some people we mwogera temusiriwala. So oyina kwewala kwogera. Kenzo wewala okwogera. Because whatever you say is, and the reasoning is very nonsense. Omuntu gwogezaako ku reasoning nga he has a degree. He has a bachelor's. Wabanga atudde n'alowooza ku nnaku ye gye yava azawi. N'alowooza ku nnaku ye gye yava n'ayogera byayogedde. Please. Abantu abamu temulina na kufuna ssente. Temwali na kufuna ssente. Byonna byayogera Kenzo fobanga awala naffe bw'ogezaako okukuba byonna Kyagulanyi byayogera obanga akuba ffe. Kuba Kyagulanyi byayogera si bye ng'omuntu si munaku nga ffe. Kyagulanyi alwanyirira ffe abanaku si ggwe. Manya si tatalwana ggwe. Because your mission is talking about Kyagulanyi and please Kenzo beeramu n'amagezi sometimes. Tuuza wansi obusiru bwo, keep quiet. Keep quiet, just eat your money bakugula n'otandika okubanga osiriwala ng'osirika busirisi. Sirika olye ssente zo.
ate ebintu mukama ku blessing n'omukazi ategeera olumu mwebuzeeko nga tonnaba kwogera buza lwaki yetayogera si minisita. Ate ye omukulu Abitex akalambidde agamba nti obuseegu bususse ate nti ekisinga okwenyamiza nti abamu babikola intentionally nakola ekintu ng'akigenderedde era natta obutambi obwo busaasanne akole erinnya nti n'abadde tamumanyi amumanyi. So kyagamba nti kirina okukomenkerezebwa ng'abaana balabiyeko nti yakikozeeko bamuyingizizza ekkomera. Akulayirira omuwala oyo alina okuyimira mu kaguli abeera ekyokulabira. Tetumuwala n'okumanya simumanyi naye ekikolwa kye yakoze kinfaafaagana nakyo ajja kubeera ekyokulabira. Tulina abantu abadde bawemula wano ensi naye baamala okubakwata ne babateeka mu kaguli baatereera. Era abantu abawemula abeeyambula abawemula abantu abakulu abawemula obwakabaka bwa Buganda abawemula abantu abakulu ab'ebitiibwa n'abavaamu ebigambo ebitanyuma kuwulira mu bantu babuulira mwenna mugenda kusibwa. Ate ekyo kyeyamye walondeka ne comedian omu yakozesa ebigambo ebitali birungi oyo bwegenda okuddako tulina nti yeewaanawaana lowooza nti muwagizi wa NRM yagenda okuddako naye nsooseko ono omwana mu nnaku 2-3 nga tebannabakukwata muwala oyo ogenda mu mateeka galamule alina okubeera ekyokulabira tewali kiseera ky'amaanyi. Bajja kwebuuza ebibuuzo bingi. Omwala omuzaala lwaki tusse muyita n'omugamba kiri ekyatuuse nga tunamutwala ku poliisi? Kyenjagala okugamba oyo omwana ekintu kye yakoze kyavudde mu buntu ne kisaasanira ensi yonna. Kakati bwe kiba nga abakadde be baagaana okumuteekamu empisa ensiko emugunjula ensi egenda kumugunjula kubanga alabika ayina embeera gy'alina okutuukamu ategeere. Waliwo omwana ono omuvubuka oyo yavuma Ssaabasajja Kabaka n'amuvuma n'amusensebula tebaba kumusiba. Amazima gakatusinga nakatakyayogera ebigambo ebisongo naye olunaku lwe yakkirira wali erusira yavaayo n'atereera. Ne Kakono temumulaba yatereera n'abalala bangi bagenda kutereera naye embeera yamala kubatuukako. Katono omukyala kasooka amala okutuukako eri gye bagamba nti tuli bulungi naye ebyendya. Poliisi ogiwadde ennaku mmeka nga okola ku nsonga ezo? Olwaleero n'enkya Offside headquarter mujja kundaba bagenda kutambula mpola mpola. Ffe message yaffe tubetambula bagenda kujja n'omufaliso gwange Nkinya tambule ne flasika yange nga mulimu n'emmere babuuze lwaki temulaba kukwata muwala oyo. Manyi poliisi eyo yeefuula ebeera bize nnyo naye tugenda kukiza ggwanga lyaffe kugwagwa wala nga tutunudde. Ate munnange waliwo omuzungu waffe eyakoze kontenti ono kontenti akyayogeza abantu obwawa era akyabatuuza obufofofo muzungu era bulijjo anabadde akola kontenti nga tumulaba oluusi omulaba yeetiise kibbo alinga atunda akasooli oluusi byennyanja tubadde tumulaba naye this time around kontenti gwe yakoze ono ajja kutabula Museveni amugye na mu ntebe uno. Yo, muzungu wa boda yatuyiyemu content ejo. Yes, I was happy. Era nabadde musanyufu. Omusajja ono azza akolawo content wenga wa kudriftinga. Nomusanga ngali mu kudriftinga Kigege taxi. Nomusanga ngali mu kudriftinga ali ya Kawundo. So content wabadde atambula bwati. No, yesterday yakoze ekintu ekiri a bit different. So yayiseko mu industrial area ndowooza era teroyitayo kuba ye bambi alimu olwa ghetto luno associatinga nnyo n'abantu. Ndowooza bambi yayiseko mu industrial area eyo ate kyakabadde ayitayoko naye kyabadde wasi nga omuzungu amanyi responsibility ya government nga omuzungu amanyi omugaso gw'omusolo ogusasula bannansi kiche gulina okukola. So yo recordize ka clip nga gamba this is industrial area era nga ita government esobola okutereza enguudo n'akateekayo ku Twitter. Nga bwe tumanyi fina tulina abamassaging government eno ne bayiika ku Twitter ye. Finally ndoza yabadde tenaweza Twitter yadde tenaweza like yagoyinze viral yadde tenaweza like na even 1 hour naji deleting na naji jayo. So I think threats za msindikidwa
naye all in all kyasinze okumalamu amaanyi be bannayuganda bannaffe bwe tukozesa enguudo ezo ze ziba bamuyiikidde ne bamugamba gojja kuddayo ewammwe oyo si content gw'olina okukola you know sikudda mu content wo gw'obadde okola nengamba what yes naye mu byonna ekibuuzo kiri nti gwe munnayuganda kyogamba omuzungu kye yalabye ekyo gwe tokiraba lakini nemuzeko nengamba singa buli lunaku lucha ng'obadde oyita mu industry area oli mu kamotokako n'ofuluma wabweru ne weerikodingayo ka clip just 1 or 2 minutes nolaga state y'enguudo state y'oluguudo mw'oyita then n'okwata n'oteekayo ku TikTok no sharinga olwose tetwandibaddewo ne impact naye lwaki nze nuwa muntu akozesa ne kaboda boda talina mmotoka nze ngenda wali nkwate status y'enguudo nga bwe zifaanana naye gwe mbonnaffe abalina enziru singa musigadde mutudde really it looks ogwash kati olwaleero omuzungu message ki gy'abadde akusindikira gwe munnansi omugwirawo aba asobola okujja wano n'alaba ebitatambula bulungi n'agezaako okusitula ku ddoboozi then ate gwe munnansi okola ki osazeewo osirike kati yo gavumenti bwefaanana era ojja kwesanga nga muzungu bamuwadde warning bamugamba next time you do such and such we'll deport you back olala natunulya waneno comedian Nappy ye gye n'agenda eruweero n'alaga embeera y'enzizi amazzi abantu ge bali mu kunywa eruweero tebalina zibbowaholo Museveni gye yalwanira olutalo naye nga tulina bannansi mu bitundu ebyo abawangalya mu bitundu ebyo nga tasobola kusituka n'agenda n'akwata akatambi n'alaga status y'enzizi amazzi ge balina mu bitundu ebyo they cannot nosanga munansi nga tasobola kugenda ku ssomero lya gavumenti n'alaga embeera gye lirimu nosanga munansi nga tasobola kugenda ku ddwaliro lya gavumenti n'alaga embeera gye lirimu naye nga yina smartphone naye nga smartphone agikozesa mu kunoonya buseegu mu kuteekayo olugambo ndowooza kino kyonna kikomewo nti let's take responsibility for the betterment of our country ekyo nkiddamu responsibility mulimu gwange naawe n'oli okwogerako ebyo bitatambula bulungi mu ggwanga okugezaako okujjukiza gavumenti biki byeyina okutereeza ndowooza yoyo ekinaddiro ojja kusanga nga Museveni alagidde akwatibwe oba ojja kusanga nga bamutaddeko emisango ng'akwatiddwa mu ngeri emu oba endala naye nga weebityo weebitambula nga tuvuddeko eyo ndaba omwana mulenzi Suna Ben ow'ebinyanyanyanya yeewaanye abagambye embaga eyengedde ate nze DJ agenda okusooka mu ggwanga wano e Uganda okukola embaga nga si nsondere eyange si nsonde nti ate nze DJ asoose mu ggwanga Uganda okubanga nzimba kalina biibino gwe guno omukolo ogusoose gwokka nga teguliiko gundi teguliiko kusondera teguliiko meeting lwaki owasanga toyina oyingira mu biki byonna oba oyingira mu biki byonna tegeera kidde abantu bayinza otuyira obutwa mu nva bayinza otuyira obutwa mu mmere twasazeewo funda tondekako mukolo relationship eba ekuguddeko nga accident oba omukyala tiwali kusonda wadde omwana asondola ogenda kubisa abantu kulecha abantu okusonda kulungi muntu mumusondereko ng'agenda ogula kapoloti ngako mumusondereko ng'agenda okulandikawo ng'agenda okunyumirwa ng'agenda kuteekateeka zaabwegasi teekateeka zaabwegasi ogulamuza okwegatta tebazisondera yako omukolo Suna bayire ekisajja wakyera Masaka kyekikuye ku leediyo ku makya ate ngamba Asuna musajja wange wamunda Suna wala lijali wange naye ombulako nayenga omukolo confirmed teri amanyidde eti teri gusonda naye tumala tugusonde ku makutano tugusasulire ku makutano mu kinyanyanyanya tutamumanyi teri aliraba ku kaadi teri kaadi muliraba bifaananyi
Mukyala Kayondo alabika aliize. Mama nga bayazaawo nga yeekongudde. Aba yakuyodde. Aba ayingiddewo eby'omutabani. Ebisigaati abinyodde. Mukyala Kayondo ali eri mwana wange musabira nywezeza shapule. Byalimu eyo. Waliwo kati liije ezimu. Nga Mukyala Kayondo tasobola kuzirwana. Naye yalwana ziri ezizedda ye yamala. Kati ng'asigaza Saala. Kati waliwo ebintu ebimu nga mukadde we bw'aba abiwulira nga bimumalamuko mu mazimirembe bambi kubanga kati nze maama nkuze naye ankuziza mu mbeera yona nga ndaba wabanga langa mutabani we alina waatuse nga atandise okushayininga mu mbeera ya Mukama anviiriddeyo ate n'alenge nze Mukama yanviirayo. Mukyala Kayondo yakimanyi otandise oshayininga akimanyi ate shayini wagala gita kati n'alengera nga waliwo ensasage okulira mu mankwecu ensasage naye ng'omuzadde akola yenyamira kati naye ye namulekera gwa Saala mwana wange nsaba ebyo bino bindekere zireke zino so esaala yasindika kati esaala za Mukyala Kayondo zeziri bakozi byebyo munnange. Ate ono ayambalidde Chosen Becky nejjukira Chosen Becky yatulaze omwana naye omwana gwe yatulaze omwana alabika nga amaze n'omwezi pulasi era kigambibwa nti omwana oyo yamuzaala dda emabegakaawo kakati n'atereera bulungi buli kimu n'addamu okikola n'alyoka atandika okuba nga atipositingira kati ffe ne tuloba yatukoze ekintu kye yatukola luli ng'omwana mulwadde yalwaza omwana we n'awona nga talina ka vidiyo katadde talina ki oluvannyuma n'abutanga n'omwana yatandika dde okugenda ku ssomero era kye yakoze kati ono ye amwambalidde amugamba ki. Nnyabo Chosen Becky webaleko gy'otuusaako engalo mukama wange naye nnyabo ku myaka 24 n'abaana 5 ekyo ekintu gavumenti ya Museveni ekimanyiiko ku myaka 24 gy'olina nga watandika okuzaala ku myaka 19 essaawa zino olina abaana 5 okimanyiiko nti ekyo ekintu okikola irigale mu bumenyi bw'amateeka era ekitongole ekikwasaganya omujjuzo mu Uganda population census bagenda kukwata okimanyiiko nnyabo. Anyway, congratulations Chosen Becky yazadde omwana ali very bouncing era mu baana balina ye mwana asinga obunene. Yes, ffe bafaani be tuli happy naye bakakensa abakugu bagamba nti Chosen Becky yazadde leero ne omusajja yamutaddemu dde omwana omupya ali lubuto already teri budde weebale nnyabo gy'okyusaako engalo mwe mwenna batannakigenderera Chosen Becky akozesa enkola y'abaserebu b'omu America ekola bweti soko ozaala abaana bonna obamaleyo bw'omala okubamalayo ozaala abaana 4 5 bonna bw'omala okubamalayo okola by'oyagala badokita bakuadivisinga gwe omukyala bw'ozaala ng'okozesa family planning abaana obazaala balwadde abamu tebakula bulungi abamu tebaba na bagezi abamu baba deformed kwegamba baba tebategeerekeka so kwewala ekyo okuzaalira ku family planning soko ozaala abaana bonna obamaleyo and then afterwards okole by'oyagala wesibe family planning onyumirwa okwepiica nga teryakuba ku mukono nennyabo Chosen Becky genda mpola ozaalidde ku speed simanyi oba wonowereza emyaka 3 ogenda kuba ne ka bus nenga tukozaayo za Chosen Becky kibebi kiri bouncing kiri healthy omukama abeere nga akukuuma naye akasajja kano kakoze omulimu kano akasajjako kano naye bannange oba bannayuganda tukwagala ki oluusi bikusobera omukazi watazadde ozaala nnyo singa tanazaala alinze ekyokuzaala owange muleke omwana muwala anyumirwe nga tuvuddeko eyo munnange waliwo omwana w'obulenzi avuddeyo n'abanga awa amagezi ba single mothers naddala abalina omwana omu single mother w'omwana omu alina ebitundu 8 ku buli 100 okuddiŋŋana ne baby daddy we nkabaddiremu single mother w'omwana omu alina ebitundu 8 ku buli 100 okuddiŋŋana ne baby daddy we njogera ku musajja yamuzaalamu omwana kyokka ne ku 20% yeesigalawo kuliko ebitundu 10 okusigala nga yeeraba ne baby daddy we ku nsonga z'omwana okusigala nga beegatta era chances ziri high n'okuzaalayo omwana owookubiri kubanga ebika ebimu bimanyi okugamba omwana omu tayala mu kika n'abakazi abamu bamanyi okugamba nze tebanzaalamu mwana omu ng'ate ali mu makaago ng'ate gwamuyina beera mwegendereza nnyo
ng'otwala single mother w'omwana omu. Nkiddamu beera mwegendereza nnyo, otherwise bajja kuguza akabizi mu kutiya. Bampita Boy Child. Owaye ebyo naye nga nkujjukizamu nti tuli ku NCK TV era gwe obanga tuna subscribing kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tova.